Mwami Kyagulanyi n'afuuka president jukira wabeerawo period yawo ya myezi ng'esatu ng'amaze okuwangula. Bwe mba sina visa kale nkola bukubirire n'enjifuna agenda okulayira mba siri mu Uganda. Musajja mwe close up kiddemu. Mwami Kyagulanyi n'atwala obukulembeze bw'eggwanga ng'akyatambulanga bw'atambula. Period eno nga okuva bamulondera paka walayirira. Mba amaze okuprocessinga visa enfulumya eggwanga. Bwe mba sigira that is. Era mba sina passport nkola express. Mberanga mu 7 amini yamufuga olunaku lumu. Olu kati Kyagulanyi agenda okulayira. NUP n'empa card nga nze flaga beera mu constituency yange Seeronda. N'olw'ensonga eyo sina kyenjagaza Mwami Kyagulanyi politically. Nenga ina kyakusinga. That is nonsense. Mu bya ssente sina kyemwagaza kubanga tazirina. Alina zze na family ye. Njagala ombuli bagabidde ssente. Omanyo oseko buseko bw'ekirogo. Njagala mbulira abantu batano. Ssente si kugaba. Ati kugambye mu bya ssente. Sina kyemwetaaza kubanga manje ziri. Totegeraganya. Nzo okuva ndamala okusoma. Nkola mirimo gyange sikola. Ekibira kifugibwa Lubongoya, kifugibwa Katana, Ssenyonyi n'alingizaayo ne bali be engine nani? Katana, Lubongoya ne mukazi we. Ye engine ya NUP. Kati yajja ko nga mubumbirano. Ero olusuga entumunenya wano. Just wakwaye mukulembezi yakikulembera nga tuno omunenya. Nesi yatunenya byaddala kati nga byakugumba. Bali abo yaya basatu batwala ekibiina Lubongoya, Katana ne mukazi we babi. Pino twala ekibiina. Then bano bavujirizi bano. Kati oli bamuteeka nga ekifaananyi mubumbirano. Okutraktinga mu Abaganda. Sijja kwogera nga ye abatalina magezi. Bagamba abatalina magezi. Naye okwatraktinga mu Abaganda abagoberera ebinyumu. Ne bamuwa ekifaananyi ne mugamba waffe naye abafuga Lubongoya, Katana ne babi. Ne bafuga NUP. E project yali enakuba ya Kayihura nerema ne bagifula semi independent. Era ogundi Kayihura oyawera Bobi Wine Tundu eri ije bakwatire gulu. He had started building that thing. Yajimuwa. Ito kimanye ekyo is public knowledge nawe. Ekyo sicha nkiso. I think everyone concerned yamanyi. Tuwamanye na lwaki bagiremezaayo. Bamusaba kadi yayo. Atomu yaye ajina takyaswa jiji. Kayihura yamua emotoka yamua kadi. Bagende muyenga. Bwe bagende muyenga nga wona agenda okulaba ku kyaliwo. Nasanga we gaali. Nga yakabi namugamba mani ni gaali yakabi. Nenjifune eno mbamaze okubamba. Kabana namugamba ojagala. Nayita omwana mugaye pe bisumuluzu. Nayumuwa. Nga agenda. Bwati wava ne Tundula. Tena kiwaniko tena kiti. Kyagulanyi bwe yagende wakadaga yakola atya. Wakadaga ekamuli. Yakola atya. Yagamba ono mama waffe. Eba muwagire. Yagenda anafuka president ajamu ekife ky'amaanyi. It was a strategic point politically because abakwagala kuyisa mukadaga egali kadaga ng'omuntu aina ng'omuntu Godfather mu byobufuzi ebusoga wamusizaamu egali oba owedde. Wa kibiina ki? So wa kibiina yali opposition. Teyali opposition. Kyagulanyi yali waki? Opposition. Tuve wao. But it was a strategic. Okay. Gundi. Strategic ate wayume. Ne wayume it was strategic. Yali opposition. Teyali opposition. Yafune obulumeke wayume. Kyagulanyi. Check the records, don't nulira kwate simu okebere. But ne wagundi. Kwate simu okebere. Kwate simu okebere. Yafuna nnyo gy'osuubira okubeera ng'otulaba nkubuuzako nti wasuza otya osiibye otya afunye okusomozebwa ofiidde olwaziza n'okusomozebwa okulaba nkusaasidde nnyo. Asatuka ku buwanguzi nkuyozaayoza. Tuli ku MS Media nze Matiya Sekanjako. Nina Ssaalongo Matovu Moses ayogerera National Economic Empowerment Dialogue. Kibiina kya byabufuzi mu bufunze kiyitibwa NNYO. Kikola byabufuzi kisinzira wano Lubaga. Tugenda kwogera ebigambo naye okwongera okutematema ensonga nga zitambula mu ggwanga eryaffe erya Uganda. Ssaalongo ekisooka abantu si basanyufu abasinga specifically abe NUP naawe okusinziira ku program gye twasembayo okukola ngenda kubuulira lwaki n'esooka obuze ku bantu. Sewa neyanza nsooka kwebaza okuba nti osobodde okujja. Neebaze Katonda
atuwadde obulamu nabyonna byatuyisizaamu njagala okusaasira abalina okusoomozebwa okw'enjawulo ate na tubasabire Mukama alabe nga bakwatirako amannya Ssaalongo Matovu Moses omwogezi wa NNYO nga lonna bakumbuulira batali basanyufu ni nange bangi bangamba si basanyufu nani bangi yandooza aba NUP kirabika bangamba si basanyufu bangamba lwaki soogera bya NNYO byokka lwaki mba njogera ku byabwe lwaki soogera ku bya NNYO nga bwe nagamba ndi musomesa sijja kowa kusomesa kasita kibeera nti kibiina ky'ebyabufuzi kyawandiisibwa kiba subject to scrutiny kiba kirina okukubwamu ttooki gwe nawe kuba mu NNYO oba terina byekola nibanga tewali bye tukola which is okay. It is very okay nawe gikube mutu nawe giseemu eggaali gwe olina by'ogiyisaamu oba okitegeera for as long as it's a public entity it is subject to scrutiny. Kati bwe bagenda ne balowooza mbu ate tubogerako bafuna 5.7 billion shillings mu buli financial year for the last 4 years. 5.7 billion emiliyoni 15,700 zibabadde bafuna buli mwaka okumala emyaka era nakati bagenda zifuna ne zizingawo za muwa musolo. Kati lwaki oyagala obeere ng'ofuna ssente z'omuwa omusolo ne tuyagala kwogerako ng'okola gasiya tuyagala kwogerako nze sinawadde 10 kyenfuna nga NNYO tutegeraganya. So bw'oba ng'ofiiringa ku ssente z'omuwa omusolo gwe NUP you are subject to public scrutiny. Kakati oba beetuge naye tujja boogerako nga bwe twogera ku NRM tujja boogerako nga bwe twogera ku FDC tujja boogerako aye tujja bayisizaamu ddala eggaali nga si byakubalaata lwe mutajja kwetaana oluvenge mukole ebitajjansa tusirike mukole oluvenge tubayiseemu eggaali bwe babitandika omupiira gwe basamba gwa ndobo naffe tuzimanyi tujja zisamba tegeraganya mpozi gwe naye waŋŋambye mbu nkuyisaamu eggaali ye nkuyisaamu eggaali paka lwonaategeera gwe kasobola ateera bulungi mu katiba eggaali nja kulekerawo gikuyisaamu naye oba okyalibira ebyamatanka n'obuuza ekibuuzo kiba emirundi 10 kyendakuzeemu n'okiddamu n'okola nze gwotwisitinga mba ndi mugezi mba ntegeera tolowooza nojja kuvuga akataka nja kuyisaamu eggaali paka ng'oteredde mu layini oba si ekyo nja kukuwanikira kweshoni yagaye kati mbuuze ebyo nduuza kyoyagala tutuukaawo ndi kati mbuuze ebyo kati obudde kuba lyoze kunze kati ate mwebamu gwe nawe NNUP waliwo enjawulo NNUP kibiina kya byabufuzi nze ndi muntu ngambye abantu b'NNUP mwina enjawulo gwe nabo mwe temwagala bayisaamu ggaali mwagala mugiyiseemu abalala nze wano ng'omanyi okunkwata akabalira n'onnyola emikono kabuleta noyagala onnyola emikono bwoti tosobola sikuyinza kukkiriza kunnyola mikono shia ompita kapere nyaate anyway abatulaba tubalamusizza mwebala okugoberanga programu eno niye programu eno ebire free by the way abantu bejjemu ekizikiza bejjemu congestion don't be too serious njagala abatulaba temubeera nnyo serious kisusse actually you become too serious in a nation which is not serious at all abatukulembera okubeera ku Museveni tewali ali serious then yakati ate gwe omuwagizi wagala obeere serious Kyagulanyi tali serious gwe omuwagizi wagala obeere serious Museveni tali serious gwe omuwagizi wagala obeere serious you understand no ali serious takola bya munyi wanjaga naawe tonziza moyo katemba etuveeyo nenjagala gamba abatulaba muleme kubeera nnyo serious ekisusse kubanga n'abakulembeze bemugobera tebali serious n'akamu actually mwe mulina obafuula mwe mulina okubaleetera okubeera serious kyobulaba nze nkola byange binyumira the moment I speak facts neziteekaawo bw'obuuliranga nga nyina kyenkulimba nkunya tukiverifying bw'obuuliranga nokaa kinalaika alimba nteeka ku nninga nkuwa obujulizi kitegedde buli bwe nayogera ku Kyagulanyi okunywa enjagana kulabanga weesika ng'olabanga etali kituufu genda okwate videos nnyo ez'omudiringano ku press conference olwe bwatunula be critical omanyi kati ffe twasoma that psychology nti alimu ebintu bingi osoma ne body language y'omuntu
era osokumanya kulimba osokumanya yogera amazima banga asula tunula kati sinkana bano ali mu document zinazitunulira ali ku nsonga eno ina balino meeting kali oyo sirevozo 17 gwe ngabo nadde wakane motoka yo mu parking yo parking bakukuliseyo abana bajje mu butu bajjemu ebintu oyingire nyumba ogene mu kinabiro je ku dining otule mutawotando olye mmere obonyo kachai ogende webake oli mukulembe bali nawe singa bobyogedde singa babadde abikola singa situmwogerako byenyini byoyogedde singa babadde abikola yandibadde mukulembeze and I would respect him byoyogedde kati no achota kikulembera ali detached n'ekibiina kye kyovola abantu babajjako ssente mu kwewandiisa tabimanyi babakuba enkya nego tabimanyi bamugamba bugambi oyo bamuyisizaamu eggaali ono bamuliddeyo ino yennyini nyini nakugamba nti yennyini agenda ayogera bamugamba wayokyezza naye abitegera nkuyisa ennaku ezi bamugamba kyali waffe wayokyezza ali detached ekibiina kifugibwa Lubongoya kifugibwa Katana Ssenyonyi n'alingizaayo ne bali bayo yingini nani Katana Lubongoya ne mukazi we ye yingini ya NUP kati yajjako nga mubumbirano era olusuka entumunenya wano lero jasi wakwaye mukulembezi akikulembera nga tuno omunenya nesi yatunenya byaddala kati nga byakugumba bali abo yaya basatu batwala ekibiina Lubongoya Katana ne mukazi we babi batwala ekibiina then bano bavujirizi bano kati oli bamuteekawo ng'ekifaananyi mubumbirano okutraktinga mu Abaganda sijja kwogera nga ye abatalina magezi bagamba abatalina magezi naye okwatraktinga mu Abaganda abagoberera ebinyumu ne bamuwa ekifaananyi ne mugamba owaffe naye abafuga Lubongoya Katana ne babi ne bafuga NUP kati bano bagiwadde omuliro bawayiswa Bassenyonyi n'abalala abalawuji ne Nyanzi atali eri Nyanzi ali walako akule singa sikinyanzi singa bamugoba ne Kavule ali walako eri alingiza bulingiza kubanga ono muganda wagira n'abiroba but is not in touch and control so kati bwe kiyagala okutegeera ekyo it is another subject jenjo kuwerako ebinyuso okuva ekintu bakizimba nga bakyali ne Kayihura bazze bakizimba batya paka ekituuse so tuloza nti project etandise kati project yali enakuba ya Kayihura nerema ne bagifula semi independent era ogundi Kayihura oyawera Bobi Wine Tundu eri ije bakwatire gulu he had started building that thing yajimuwa ito kimanye ekyo is public knowledge nawe ekyo si kyankiso I think everyone concerned yamanyi tuwamanye na lwaki bagiremezaayo bamusaba kadi yayo ngatomu yaye ajina takyaswa jiji Kayihura yamuwa emotoka yamuwa kadi bagende muyenga bwagende muyenga nga wona agenda okulaba ku kyaliwo nasanga we gaali nga yakabi na mugamba mani ni gaali yakabi enjifune eno mbamba z'okubamba kalwa na mugamba ojagala nayita omwana mugaye pe bisumuluzo ayumuwa nga agenda boti wavone Tundu tena kiwaniko tena kiti kyovola abantu ne babiga wali balinga bagikwata kwata nga omanyi byabo bakolanga efujjo ngiba evayo ku order because yali yono yali yoli kati gwenjagala genda ebyaluwa bituuka soba bamusaba kadi Kayihura yagina nati motoka kije bagamba je bajjaluwa ne bagireeta azinendala bazijjayo Tundu ate bagijjayo pozi nga bagiyo mbiseera bino kati gwobo yagala soba funa number plate yayo ogenono nye story wayo labi yagira manya ki ne ba registered manya ki ekyo nkuwadde million ya sente bemba nimba soba genda ofuna number plate yayo genda mu UNRA mu URA ononye record zaayo senze bali ba bogisanga ngeri manya ga Kyagulanyi million yango gitwala next time tujja kola video njikukwase ngense eraba million ya sente nti wampangudde oba yenna atulaba akikole angaite erimanya ga Kyagulanyi ajje mu million ya sente mu kamera ate kati yompa bipyanze njigama mu kamera abatulaba ngayagala kola sente genda ofune namba ya Tundu genda onye record yayo ombuli amanya muyajira n'ekyokwenda mu Kyagulanyi million ya sente ogiina njagigabira mu kamera wano nga tutudde bali bamukwano okutuuka ku yo level no yali kyaliwe wakugumba kyovola bw'abagamba Abaganda abawagira Simamu 7 basiru nga ye mu kiseera Kayihura we yatulugunyiza ennyo we yabeerera n'amaanyi amangi
weyazimbira eggaali awo n'agenda mu zigeto n'akola ki ate yali naye weerabidde nti nku nnyingi muwada nku nnyingi noono yali FDC bamuyita kantinti balaajana mu mawulire nga bagamba nti omu ku bakandidate akozesa poliisi ate tutulugunya mu by election yogyerabidde they complained nti omu ku bakandidate yeyambisa poliisi ate okutulugunya ffe bakandidate banne Kakayihura yabimukolera. Genda obuze ebipande bye ebyasooka mu by election bye babikubirawa. Vakasozi byamuwa, kuba kasozi yamuwaayo. Vakasozi bya Ibrahim byamuwa. Genda olabe yakuba ebintu ebyo kabushenga. Deep state. Kugamba kyobola bwetugenda twogera netulira abajega. Neseka. Abikubira wali nakawa. Genda obuze. I mean you find out gwali munna mawulire. Kale kinde tenga kiri contrary nkuwe sente nakyo. Nakyo nkitaddeko emitwalo 2. Ekyo kupanga kangu. Katadde kaga ndazo njazigabira mu kamera wano. Baba nga twaliyo bifaananyi byava ku Vision Group. Nkuwadaga 2. Goto sibaawo. Soko imirize. Soko imirize. So ebifaananyi babikubire. So nze mbadde nkugamba nti abantu wano banja bali mu opposition era ogenda n'obatunulira bo n'ogamba nti akalandira kafiirawa. Ebbanga Kyagulanyi lyakolagana ne Kayihura bye baakukusanga byayisaawo. Boza buli muntu alina byama bya munne. Oza Kyagulanyi talina byama bya Kayihura ne Kayihura talina byama byono. Ani wali odeko nga byogera ebya munne. Bali bati alyoka mwetundula. Bye nkugamba osobola kukola ka research. No, totawaana. Nze nkugambye bwendi gwe genda kola research wo. Bojanga byegambe bikyamu omutango miliyoni. Kubye bipande banga Vision Group temwa bipande mitwala 2. Gutosibaawo. Kati Kasozi namwe bipande ate namu makadi. Oba Kasozi teyayagala kadi. Tulemegana mu story eyo. Mpanvu. Temwa bipande byokka. Ne sente yamuwa. Kasozi yawa mwami Kyagulanyi emiliyoni ekitone nnyo bisatu 300 million. Pozi ye yali MP obudobo. Yali MP. Kasozi Ibrahim. Yes. Onayagala obwa mayor. Actually mayor afaddako. Mwenani? Nze Matovu. Okay. Era soba mayor wo nga agenda kwa mayor wa wali president wo nenga si president wa nga mwami nga owekitiibwa Ssebamala bwagenda kwa president general wa DP. Oli Kasozi Ibrahim ye Lord Mayor wa Kampala. Ndozi bibadde agala okuwulira kati mu dakiika eno oyo ko biregasi yawo. Mbisobola obeera nga byonga wo birowooza naye nga si kyekyo. Kale katuwe mutayo. Tutuwe mutayo. So, bino ebintu bya bakolagana boss ma bali basiru smart which I think that rhetoric is uncalled for. Kyendi mu kwewuunya kubanga siraje yannyumiza. Tewewuunya nnyo wuliriza. Tewewuunya nnyo. Lwaki batukogga ba card bazigabira a bigger percentage ey'abaana bali bavudde mu NRM. Gwoki totwalanga budde ku kyefumitirizaako ku bigger percentage. Noonya bibawaka. Yes nyeko yeyi yaliwe NRM. Ne batajiwa Kasozi. Ne Kasozi alakate yajagala kubanga simulaba nkonga alina ku NNYO. Tulemegena mu yo toko. Bobaju yagala tujagigenda mwe tulemegena mu yo toko. Nkubuuza ekibuuzo. Kyagulanyi bwe yagende wakadaga yakola atya? Wakadaga ekamuli. Yakola atya? Yagamba ono mama waffe. Eba muwagire. Bweyagenda anafuka president ajamu ekifo eky'amaanyi. It was a strategic point politically because abakwagala kuyisa mu Kadaga egaali Kadaga ng'omuntu ayina ng'omuntu godfather mu byobufuzi ebusoga wamusizaamu eggaali oba owedde. Wa kibiina ki? Si wa kibiina ki. Yali wa opposition? Teyali wa opposition. Kyagulanyi yali waki? Wa opposition. Tuve waawo. But it was a strategic. Okay. Gundi. Strategic. Ate wayume. Ne wayume it was strategic. Yali wa opposition. Teyali wa opposition. Yafune obulumeke wayume. Kyagulanyi. Check the records, don't nulira kwate simu okebere. But ne wagundi. Kwate simu okebere. Kwate simu okebere. Yafuna bumeke obululu. Ye nga Kyagulanyi bamuwayo. Ewayume. It was a strategic. Kwate wano mbulye bwe yafunayo. Nzikiriza it was a strategic mission. Kwate mbulye bwe yafunayo. Abatulo bayandi. Wabate yabufuna. Then what strategy was it? Botuka mu kitundu nga nze mwenzalwa naye nga nyina amaanyi agenjawulo mu byobufuzi. Wadde goli wa opposition ovuga yatasobola kujja kupisa mu gaali. N'olw'ensonga eyo tuli opposition tuwagira ab'NRM sibo kiri? Si kuwagira. Tuwagira ab'NRM. Yakola statement ezitabuula bali mu bitundu byabwe.
bwagamba mulonda ayume aba ategeeza ki kitegeeza mulonda ayume tebalinayo candidate bonga abantu kitegeeza yamuwagira so opposition yawagira wenare strategically muchonga afuna muchi yengo obuwagizi kubwa president ngagamba yafuna wewe bumeka simanyi bwe yafuna katomalanga gwogera kyobola abaga nti kwisamu eggali simaze gwogera naye kwata wano do a quick search obulira abantu nti mu constituency ya Yume mwami Kyagulanyi yafuna record zibamba banabireeta kakati now tomalira budda kubanga talina bulu byakola ki bwe yafunayo Busoga gyoyogera ko yafuna abaka bameka so it was a strategic thing nakuba kubwa president yakuba mutenda kati mukulembeze si mukulembeze naye matovu ne wandi badde gwe kadaga wali mwogeddeko kingo tuse Busoga java kumanyige yayina obuddo kankubuuze twali tunyweza mirandira jenare watu bagagisigukulula waliwo wotuuka nga wadde oyala gisigukulula ngoino bwe yagenda Mwankole yakola ati yabagamba mulone Museveni kwayo wamanyi bwe yagenda Mwankole naddala specifically ngenda kwogera babbi jazaalwa bwatuuka babbi jazaalwa yayogera point ze teyayisa mu muntu gali kitegeeza nti ayagala kumuwa kwa president kubwa president aso kumuwagira naye baba lero kusudda akataka kwezo statement kwendize yakola lero gudda akataka bwe yaganda Mwankole yabagamba mulonde Museveni kwaye wamanyi so yabagamba kulonda yabagamba kwa yali agala akalulu yabagamba kulondani kwani muna bili strategic yewe yatuuka bagondi father mu byobufuzi eyo Ankole teyabayisa mu singa tubaddemu bantu baga bakuwa obugalo lero linda akataka utegedde lero musajja wo mission nzikiriza therefore ngabo yawagira abenaare mu nga bamanyiddwa Muwasoka Dage yalemezako Museveni nga amuwadde age limit mbanja yakulowoleza ki nogende wa Yume wachi tuwandi yogedde osirika osegede nogenda Mwankole ndoza niyo bula kunga ndoza yabagamba kwa Museveni wa amanyi ila afuna 99% yabagamba muwe Museveni kwa yiwa amanyi. I think that's what you are telling me. Is that what you are telling me? Na ya atulaba atifunye nanga atulaba bwe yagenda Mwankole yakasabira anti ngambe bali ba amanyi Kadaga ali wa amanyi Kadaga nga osobola mugamba ko biki anti tegedde yeso nga lwaki yakajja ekyo nkitegedde president wadi afuna yomba ko omu ekyo nkitegedde Kadaga ali wa amanyi n'abagamba muwagire ate Mwankole Museveni yali wa amanyi yabagamba kola ki Kadaga teyagamba bamuwagire ekibuuzo kyange kyangu mama wa fono newe nawangolo wa president tugenda kumuwa ngenda muwe kifo eyo statement ebetegeeza ki kitegeeza mumulonde ajje bwemba president jena muwana ki n'ekifo bwe yagenda Mwankole ewali Museveni w'amanyi we yagamba ki nze kibuuziramu kasaba kalulu yengo ate lwaki yakasaba nga ate Museveni w'amanyi Mwankole bande byewo kana Museveni gwe yali avuganya anti yaniwe ye w'amanyi eri bw'oba ovuganya Museveni wuliriza tugende mpola ewa Yume tugende mpola West Nile nanga bwogirabe eyo abamu ku ba godfather b'ebyobufuzi ye family ya Yume okuva ku taata we omugenzi kati olwali lukyakwata n'omwana bw'okwata Yume n'omuteekako candidate oyinza n'obutafuta akalulu ku bwa president strategically matovu oli munnabyabufuzi abalira bannabyabufuzi manya ekibeera ekibi enkima gyekoma okulinnya bweti omutino okunama byoyogera singa omanyi kye bitegeeza singa wesirise dda bwemba nwanyisa Museveni ne system ye n'abantu bakulembera nabo kati nogamba nti oli yagamba mumuteekeko nono mumumpe kyovola tutte Mwankole ndi yagamba ki because Mwankole tetulina namba ka parliament kati yakola tewaliyo beesimbawo baali benupi Esembayo ko yogera amazima bwe yagenda n'abagamba nti muwono bayagamba bali yabanoonyeza akalulu okakasa bwekiri okakasa do you have the records yabanoonyeza akalulu so nze badde ndowooza eyo twayiseeyo naye yagadde okiremberako nange nenkulisa akataka now kyetubaddeko issue avudde ku bya Ibrahim Kasozi nga bwekyali strategic kuba NRM n'abawagira kyandibadde strategic kufandawo because Kasozi was a funder because oba yomwera kubamu wa magezo kwesimbawo oba otegere kyentegeeza anze byafeyo saagala bigendamu naye kyandibadde strategic kufandawo
oba tegerekese nyizo kwa tegerekese ngabo kyali strategic wa yume strategic wa kadaga sigenda gata ko strategic wa Museveni eba muwe kuba wa manyi kyandi bade strategic ewa fanda wo Ibrahim Kasozi naye yamutemera kettaka bwe nkubuuza ekibuuzo ewa gunde wa Lutamaguzi yakola atya yabagamba wagere Lutamaguzi ne Lutamaguzi practically in terms of funding yali akoze eki I don't know so wali yali was just an opposition politician ngeri yawachi yawamanyi eno tuina owamanyi incumbent nga ifanda omutegedde kyentegeeza abalonzi baite basobola kumuza naye otegedde kyentegeeza obinga abaganze mutanyongera kalulu ebyo ezo details zo gozimanyi ogenda nokola search it is okay kwebyo ina search nebirato ina search kwebyo ukozese kigambo search kwebyo ina search bikibe sina search kwa statement zo yogera ne sizina ko kakwate kunna kale oyina search so kiri wayime yafuna bulumeka Kyagulanyi singa namba za bululu okay ekamuli busoka gwe jitwale president oyina search 90% ongambi oyina search so kiri okay ankole ongambi oyina search ombuza namba nawo obadde ongambi oyina search je nakola yeya yakasozi yekaji wakola mubona wakola wakasozi nange natuka n'ekyebuza ngamba n'omusajja lwaki teyawagira ono kakati amagezi amazaale sitte kanti buli muntu alina okuba nago totandika matovu anti buliriza nange kenyini waliwo abampisamu eggalo bagamba sitegeera buliriza ngajjako nakoleda njagala genda kola byange biraga buliriza nange waliwo abampisamu eggalo bagamba sitegeera era nange mbadda actually yesterday waliwo angambye nti naye otegeera buli mugamba sitegeera yakusaze maaso ku maaso bino bya social media ne Ken Mutenyo yangambye nti ku level yange eyokutegeera tasubira kuba na repost ekifaananyi kya Mbawo nga yambadde yero Mutenyo nange ne muddamu wenyini ku page mugamba ne you have overrated me nze sitegeera amagezi gange matono era ogasobola okukolera Mutenyo musajja wange yatandika ati okukola ebyo otegere kyentegeeza yangambye ye ku magezi gange galaba nalibadde siteeka ekifaananyi kya Mbawo nga yambadde ne mugamba nti you have overrated me nze sitegeera amagezi gange matono era kigasobola okukola teyazzeemu nambuukako kati nze omuntu okunjajinga obutategeera oba okutegeera yeba judgment ye otegedde naye kyevudde gamba nti amagezi amazaale si ga buli ki ate kati wemba sigayina kati otidde nnyo kubanga nze neevuma obanga neyogerako amazima kakati nze amagezi nyiramu batonotono otegedde nange ngenkanya gaba foot soldier tulina amasaamusaamu ffenna kyova olaba njogera byenjogera nga sikola ki sifaayo but anyway bwe tuba tukola politics waliwo kyo wagezezaako kijja kuba nti wakirese mu byakulabirako bifu okituyita strategic alliance okay nti olwaleero si n'atamuteekako muntu nga bw'ataateeka ku Lutamaguzi muntu nga bw'ataateeka Wayume muntu otegedde nga bw'ataateeka Wakadaga muntu kubanga maama we neno yali bataateekayo muki n'okola strategic alliance nti ono fanda ekyokubiri kyali wange ng'ogyeko ku byafanda ne kyali wange kamuleka litaininga siiti eno bw'alitaininga siiti eno ate wagenda kubawo continuation wa continuity ya project yaffe gikwala because mu byobufuzi twetaaga ssente mu byobufuzi twetaaga ssente at all levels naye yali amanyi litajja wangu era Lutamaguzi ne weyantaddeko kanti teyali mu wangu kati ebyo bibyo gwe Katonda tulina abantu bangi abawangula nga babagamba bugambi nti muwangudde bw'oba oyagala I can mention one taliyo bino bye mugamba nti oweewa kiso simanyi can I mention one onamukubirako enduulu you go genda okole research Kalangala Nakimuli gye yawangula Nakimuli kana kazi akeero genda e Kalangala okole research bakubuulire kiyakola nenge gye yawangula nkugambye genda kukola research nagamba tewali kyenjogera nga sikimanyi Mukama yampa omukisa tewali kyenjogera nga sikola ki nennyeko yennyini gwoyogerako nyina evidence ng'agenda awubira ku bantu nga babuuza oyo yaani nnyeko gwoyogerako yo propaganda yaba nzikiriza propaganda nzikiriza banga gwawagira nzikiriza
tekisoboka. Okay. Oyo mubaka wa parliament buli omu yali amumanyi. Kankuwe sente ogende okole research. Leta sente. Jozula ojajjanjula wano. Zimpere mu kamera nga balaba. Nkuwe mmeka zinakumala. Kwa mitwalo 5 ejja transport. Edwin. Ano de agenda muyite. Gwe moroke mpo waleti yange. Gwe moroke mpo waleti yange. Manyisa ugamba sagala kulebula. Ekinfulo wenjalo bayire n'abalala. Njogera nga nina facts. With facts. Naye nkwegere kyozuula. Be honest yourself. Okigamba baki? Banga ne siraje yennyini. Don't worry. Oli yakyogera nakikomyawo. Nze nkutumye gwoba wetuukira. Gwewa okanakanakanye ojja kujja mu waleti ogindeetere. Tugende maaso. Bitegedde. So, saagala kwogera bwogezi bigambo ffa. Abantu bamulunanga tebamumanyi. Kakati gwe kyoliko kirimbo ate singa bamuwa kaadi tiyandika jjo. That is nonsense. Abantu balonda mu 2021. Nyina maama wange omuto yalonda ng'agenze kulonda Stella Nyanzi. N'avaayo n'ajja. N'agamba kiri ekikazi mbadde sinza butakiwa kalulu. Ekikazi ekikirwanirira nnyo abakyala. Nangamba era nze wenda byambuleera ntiikize butiikinzi. Njagala ombuli oyo yalonda ki? Ne bamugamba nti nedda. Omanyi saagala mpaka. Kwata. Kwata. Jiji ne mtwale tana ajimpa jigenda kunkolera ku transport ngende Makindye East. Ngenda kola sampling ku bantu. Abiri bokka bamala. Okola sampling. Abiri bamala. Bamala. Research tukola ku anti katiche njagala ogende mu kataba. Genda kola bitunde byenjawulo tokola wamu. Ojjo tubule ekyo nabo nzudde. Actually funa kanaka sibaye ogenda kikola but I want that evidence. Abantu mbawe. Otegere kitegeeza nti mu mbeera gye tuyite y'omuyaga Besigye balonda ba councillors wano wetuli wano Rubaga. Ne bamugamba bugambi nti wangudde. Omulala aliwe Kawempe. Ne bamugamba bugambi nti wangudde. Yabadde ku kisumuluzo. So byenjogerako mbimanyi. Nkugambye gende wanna kimuli. Oyagala nayo ku sente ogende wanna kimuli njo jazikuwa. Kidyeri, kulinya Kidyeri. Njazikuwa if you want that money to go and do research. Obeza hoteli. It is okay. Njazikuwa. Kansoke male guno omulimu. Ojo twanjulire biro de ogende wanna kimuli okole research. Wanna kimuli nanja kugenda yekalanga. Because njagala abantu bategeere nti kyebayita okulondesa obusiru. Do you vote someone ukatomumanyi but or voting a kisumuluzo or voting a umbrella or voting a nkumbi or voting a bus. Kato njukuza sewanda jiyangama yali yesimbye wawe Rubaga owa kansala. Sajja ne jani bamugamba nti afa tukuwadde akalu ate wadde kwambulira tujitikize. Gwe batinga ali mukomera. Boli mukuleta ebyokulabirako please twagala research waffe tonde tabyakulabirako bya kisi. Nabikugambye n'obigaana. Kati gwo bireta amaze okufuna sente twagala research. Research ngena muleta lero okuno onatuko twagala research okubiri wiche jjajja bawedde. Nebo okozeeko okubuuza njagala bankwate mu video ng'omuntu omubuuza ebibuuzo randomly. Actually okikola obulungi ngenda kuteerako mutabani wange Edwin ogende naye. Deka nawe ate. Lwaki wagatuvuga akataka. Yagenda okukwata video ng'okola that research. Nange njagalako owange. Kibeere independent. Tumanye. Because bwetwogera ku bino ebintu people think we are just jokers. Niye abantu balonda nga baliyanga abatamiivu nga tamanyi kyalonda. Uganda najja n'agamba nti zakaluka kuwadde. Abantu balonda nnyeko ne bajja nga bagamba Kasozi munaye ffe tusobola okuwa kalulu era ffe kasa tulabiwe ambulera nga tukuwa because wali wamanyi Kasozi ali ku ambulera with evidence era Kasozi yafange ndako mugantu honorable tukuwadde ffe tukimaze ekyaffe kumbe bawadde nnyeko Kasozi yennyini ffe kyaffe tukimaze. Kakati lowooza okulonda kwe tugendamu bwe mumala okulonda bwe mutyo ne musaba service. Musaba obuweereza. Musaba obuweereza. Naye nga ne gwalonze tomumanyi. Tomanyi bimukwatako, tomanyi kapasite ye, ne walonze it is okay. Olonda nkumbi, olonda basi, olonda umbrella, olonda kisumuluzo. Olonda Kasoli ne Kasoli mwogereko ke kabonero. Tannabeera mu kulondebwa nti. Biri badde birondebwa.
Togenda kwesimbawo. Bwenva anti nkwisizamu eggaali. Nkugambye tebannaba balondako kubanga tebiriiwo. Kati ombuuza togenda kwesimbawo kati bangenda kwesimbawo olubannonze. Kankusonyiwe siga kuyisamu eggaali. Yadde mutuufu okuyisamu eggaali. Kubanga osusse ku bintu bya DP. Njagala Mutenyu naye kyamususseko wadde yakulira akakiiko k'ebyokulonda. Akaddipi. Ali kakati. Nakugambye for as long as it's a political party. Akati kankubuulira ekituufu. DP eyo kumbozi ya Kayula ne Kyagulanyi. DP eyo ati ojo olese DP katumalize DP tudde wa Kyagulanyi. Kira kagosinga okwagala. Tusoke wa Kyagulanyi. Tusoke tumale DP. Sinza kwesonyiwa mawu. Ekimu ku byanzija mu DP yali vuluguwaayo. Ndinabo nagenda okwesimba 2016 nga byonna bikoleddwa ne tukkiriziganya okulonda kubeewo waakiri bampangule tebateekawo okulonda kadi bagigaba saa 9 ogw'ekiro. Ekisegedde 9 ogw'ekiro. Kati butuufu ngulaba ekintu tekina future. Ontegeera? Kati olwaleero mba waakutte DP ajingiza butereevu mu NRM. Mu bigambo byagamba Mwai Museveni yamukubira essimu namugamba njaga tukole ffenna namugamba nzikiriza. Bwamalokiza agamba ne kange neebuuze. N'abeebuuza ko bonna basema. Uliriza. N'abalagenda gaano. Ekikulu oyogera nnyo. Mu luzungu bakita verbose. Oyina verbal diarrhea. That is the problem you have. Nze njogera. Oyagala oyingizemu kasasiro wo mungi. I'm giving you the narration. Yagamba Museveni yankubidde essimu. Nangamba njaga tukole ffenna. N'agamba nzikiriza. Yakiriza amaze kola consultation. Bwamala okukkiriza n'agamba naye kange neebuuze. Najja yeebuuza ku bantu basatu. Kuba yeebuuzako Semamala teyaliiko. Semamala ag'okutuuka ku Afrikana nga bayimaliriza. Era Mao addamu n'agamba ye yennyini nti Semamala yatuuka leeti. Mao yennyini agamba nti naye ne wankubadde neebuuza ku lumu. Lumu yaŋŋamba togenda. Owulira? Lumu yaŋŋamba tokola ki? Togenda. Mao addamu bw'ati agamba naye okusalawo kwali kwange. Okwebuuzaako kwali kulala naye okusalawo kwali kwange. Chovola oyogedde that is why nkwisizamu eggaali. No oyogera ebigambo bingi nga tomaze bisengejja. Tuli mu bigambo byoli. Wulira? We are quoting someone verbatim. Wuliriza? Nze siri mbya kiyaye byo. We are quoting someone verbatim. Agambye bankubira essimu ne bambuuza nenzikiriza. Nengenda mbeebuuzeeko. Semamala yatuuka leeti. Nga maze okusinkana lumu ne Siranda. Lumu n'amugamba togenda. Mao addamu agamba naye newankubadde yaŋŋaana niyo okusalawo kwali kwange era nakola ki? Nagenda. Tutegeraganya. Now, kitegeeza nti yakola decision nga ye. Era amala agamba nti endagaano agamba I drafted the agreement myself. Ye nyini yagidraftingira. Era bwagimaliriza byonna biwedde n'agamba I called Siranda Secretary General to escort me to Uganda sign. Kati mwebe gola mu consultation ndi abulize kibiina. Akikoze nga ye ne Siranda anyway Siranda sijja mujja mu kubanga era agenda nakkiriza, you know? Now parliament East Africa. Na signinga ekibiina nakiteekayo. Kakati oli eri tewali bitambula oli mu implementing manifesto ya NRM. Wabula atosuubiza bana DP nti wa president bumaze. Kati kwabo kubeerako asiriwaza munne. Abantu bongedde omwagala. It is okay. Uno opinion okay. Ainana mwemu. It is very okay. 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 Kubanga abalonda wano bayinza okuwanga na BNRM bayina ne sente bayina ne data. Abalonda wano abayina sente ne data nga bayina BNRM. Mao wa DP. Si NRM. Kale Mao wa DP. Ali mu cooperation agreement. Ali mu cooperation agreement. Nzikiriza. So Mao wa DP ali mu cooperation agreement ne NRM, right? Era ekyo banda DP kye baagala. Si kibi kukolera mu government. Which is okay. Because zirianse zetusingako ezikuze. Which is very okay. Abakulembeze asooga nti nze ndi njagala kula bigambo byo. Ensi ezikuze Uganda ekuze. Twagala tutuuke ku level yabo. Ensi ezikuze. Ulirize ensi ezikuze Uganda ekuze. Tudde wakayula. Uganda ekuze. Olifanya ku nsi ezikuze ne mu democracy Uganda ekuze. Ekula. Ekuze. Ekula.
kakati lero sigenda kuvuma ngenda kubuza bibuzo. Let me expose you by questioning you. Today ngenda kubuza bibuzo just to expose you. Because oyogera ebintu ebitagatta. Uganda ekuze. Ekura. Okula n'okubanga ekuze byanjawulo. Ekuze. The answer is a yes or no. Sina kugamba nnyonnyola Uganda bweri. Kakati so n'olw'ensonga eyo ekiri fane bwe nkubuuza ani yali akoze cooperation agreement ne government eriko ojimbuulire. Yali cooperation agreement yodinga. Si cooperation agreement naye ali mu government era bali mu kukola. Obuzibu bwammwe. Uliriza. Tulina ebintu. Laba kati kankuyigirize. Wakibata maaja. Kitegeeza ki? Kwegatta. Cooperation. Nkolagana. Yeah. Odinga ali muki? Nkolagana. Okakasa. Ne government ya Ruto. Anyway. Kankuleke ku ddaala alyo. Niye nkakasa abatulaba. Abasunsuza abategeera. So kompa mutwalo gwange so no kwongera kyo kulabira kekira kiri mu America. Nga cooperation. Nga okay. Lindako. Kati ate omutwalo gwange gwagala. Nawe osibyewo omutwalo ko Odinga. Ate nsibawo omutwalo. Gwe sibawo ki? Gwe gule. Gwe sibawo ki? Ate nsibawo ki? Okay, ngenda gukuwa. Teeka wano ngambe nti ali mu cooperation ne government ya Kenya. Cooperation yo kinyonyolo otya mu Luganda. Nkolagana. Ate maja mubanga kichera nnyo ku bibiina bya bufuzi. Kino ki? Eno sako. Eno sako. Maja. Njagala kuwa mutwalo eno sako. So kompa mutwalo kubanga mazo kuwa ekyokulabirako. Odinga bava. Eno sako. Tugende mpola. Odinga bava mu kalulu. Kakati ekirifano kimanyi. Ekirifano kimanyi. Ojja kunzikanga oswa. Nze sigenda kuvuma leero. Mayi bagaye nkuvuma. Sigenda kuvuma kigambo neki. I just want to expose you na nkubuze ebibuuzo. Anyway, tugende joyagala. Tugende wakayula ne Museveni ne Kyagulanyi ate notabudde n'omutwe. Nenga nawe okimanyi nti Odinga ali mu government ya Ruto bali mu kukola. Mu cooperation. Oba cooperation basi cooperation yeye bali mu nkolagana. Ati kati tobyawula. Enkolagana ina levels. Tumomwana omutwalo gwange agumpe. Enkolagana. Bwe kyokulabirako kyo nkikuwadde. Ina levels. Ati that is why nakubuza mbadde ekiberezo gy'okungamba. And it's not a cooperation. It's not a cooperation. So, ndoza utuveo kubanga sagala kunafuya nnyo. Sagala abakulaba bakirowooze mbojja teweetegese. Kitegedde sagala kuteeka ku level eyo. Oli wa mawulire, oli wa kabi. Osobola okweyongerayo ku maaso. Oli wa kabi sina byennyonnyola. Tugende wa Kayula. Abadde ki? Ne Kayula nga yabyegana mbu ye yali si ye yaleeta Bobi Wine. Nagambe konti yamuleeta. That is the problem you have. Ze nagambe konti yamuleeta. Si yamuleeta no gambe. Nagambe bali bakolagana deeply. Nisi nagamba konti yamuleeta. Twawula okuleeta n'okuba mukwano gw'omuntu. Tutegeraganye. Tugende mu. Onansonyiwa enziramu yange ne nagambe naye eggaali ngenda gikubisaamu mu ngeri bwetyo. Sijja kuvumako leero. Tugende. So, they were great friends. Nga beyotonera n'ebirabo. Mu kaseera Kayihura ekanywa omusaayi we Uganda. Nga IGP kijeewo ekyo. Sebo, Kayihura nagenda ewuwe ekashagama. Abatulaba. Natambulira Ssaawa 8. Abatulaba. Kuva mu Kampala mpaka Kashagama. Abatulaba. Nsaba nkome wano. Omukulu ono ayogere byayagala. Nedda kye ngamba ekyakanywa omusaayi kijeewo yali IGP. Nsabye bwenti. Bw'oba oyagala nze byenjogera gwoba obimpa. Kale genda. Biŋŋambe ndyogere. Kye bayita kanywa musaayi. Abasoma journalism, manyi musoma literature, some bit of literature. Because when you talk about editing biki, wala abantu li awandise ebigambo bingi n'obifunza, that is, you know. Kati, it is in context. Sinagamba nti akwata ekipo webinika oba ekikopo n'atandika okugunywa. Kitegeeza kutta bantu, kubasiba, kuba ne batiiriika. Ye yali atulugunya ng'akomandinga to the extent nti alina ne bakiboko squad. Basobi teams yakozesanga. Everyone knows that is public knowledge.
naye mu kiseera wabikozeseza webakwatira abantu babajjamu enjala ng'ono yekyaliwo ku lusegere. Kati olwali bw'ava n'avuma Abaganda abasiru tubala nakubuza ebibuuzo nti naye by then yali musiru kati ategeera. Era tuyinza kukakasa tutya nti kati ategeera oli yali musiru. Ng'akyali ku exposinga n'abaana yani babajjamu enjala. And you can't protect your people. So, nze saagala bintu byakwemulisa nagambe gwa mpira gwa ndobo fena tusobola okuguzannya. Lwaki tujjayo ensonga ezifaananako bwezityo okulaga ebyafaayo by'abantu ate tubigeraageranya ne bali mu kukola kati twagala ebyobukulembeze ebyensa. Tubadde nga tuvuma Mwami Museveni na tumucriticizinga kuvuma past leaders n'abayita baswayini. Abantu abo bayita baswayini balina kye baagatta ku nsi Uganda. Though balina mistakes zebakola ki? Zebakola. Nga naye bwalina kyagasse ku Uganda naye ng'ate alina ensobi empitirivu zakoze eki? Zakoze. Tutegeraganye. Like any other leader era ojja kubaawo tosobola kukola birungi byereere obaako nebyokola ki? Toli malayika. But respect is very key. Respect is very key. Era watwogera ku Museveni ne tumukuyamba bino tukola biki naye waliwo limit waliwo extent gyotajja muvuma. Akasajja ako kasirusiru embwa eyo tojja bimuvuma because ojjukira kirala nti muzadde. Nsobola okuwalabula Museveni mu context y'obukulembeze naye ate ekyo bw'okisusaako gani ate muzadde waliwo byotagenda mwe biri personal. Tutegeraganye era bw'obikola gani yayiseewo kale bino naye yali byogere naye awo yayiseewo nnyo. Ontegera bulungi. So ne bwe tuba nga tulina abakulembeze abatalina limiti ne baba alina kyapasuinga ne kibajja kumulaba. Nabadde Masaka okuva ku Lwokutaano navuddeyo ku Lwakubiri. Mu constituency nabadde Masaka okuva ku Lwokutaano nakomeyo Lwakubiri. Naye nnyina we nabadde mu Nnyendo, actually nabadde mu Nnyendo. Ono ebitundu abira bitwayiseemu mulimu mikwano gyaffe by NUP. N'omulala kati abajoyini nga bamuyita Muhammad Musa Matovu Kigongo. Yagambye ne mwana sajja yokyeza sajja mujje ku ntandaalo manyi balina olulimi lwogera musajja mujje ku ntandaalo abadde amuwanise bw'ati agabagamba mpuuga kiro ky'ebitaano kibadde kyakwata kati byamutaddeko okuba nti eyatema abantu ab'e Masaka ne basiba Segirinya nani ne Ssewanyana yamwejjereza kati ate yamwejjereza kati baga ni mwana yayokyeza akasajja badde akateeka ku ntandaalo n'akajjako ko nze kiki kuba ensi yonna ekimanyi Museveni bali yabasiba naye n'akiyogerera kati bano ba Edi Mutwe gundi yavayo n'agamba mwina basement yabakwata kati ova otya n'obuga nti mpuuga ate yabakwata okitegeera kati nti oluusi kyoba oli wagambye mbu simanya mukulembeze najja n'anywa caayi simanya n'akola byonna olina gasiya gwayogeza sigasiya tujja kuddayo gye twasoose oba kyoyagala naye nga sigasiya bw'obyogedde ne nkugamba nti ebyo singa obyogedde bireflecting omuntu ali soba atwala time alowooza ku nsonga ez'enjawulo n'azeefumitirizaako nga nawe nazoogerako. Kati omanyi meeting zeyakatulamu okuva ku makya oba muyise invitation za ofisi yandi bejjula invitation olunaku olumu. Kankusonyiwe. Yogera kyoyagala. Kankusonyiwe. Ate nze sisalamu kigambo kyonna. Kankusonyiwe kubanga naye Matovu naye bakitokkiriza nti oli yatuleka tuli babigere. Kati gwe ekizibu kyo kiri ki? Ekizibu kyange kiri nti gwe toyagala kukkiriza. Ekizibu kyoyogeza bunaku. Si bunaku. Oyogeza obunaku n'oyogeza obukopi n'oyogeza obutamanya. Kati nze gweyogera naye oyagala mbiddemu bye nayogera edda byogere nze Matovu Moses Ssaalongo owa need ave ekyajubira Kimanya Kabonera Bukoto Masaka muna Uganda mu by'obufuzi sina kye njagala ku Mwami Kyagulanyi nkiddamu ne bwampa kaadi ya NUP uliriza ne bwampa kaadi ya NUP nga nze flaga beara mu constituency yange Seronda era nanti kimanya saadi kuwa nkiddemu n'ebyobufuzi bikyuka nkiddemu olaba nkiddemu omudumu agutunuuliza Kyagulanyi nkiddemu
Kidemu. NUP nempa card. Nganze flaga beara mu constituency yange Seronda. N'olw'ensonga sina kyenjagaza mwami Kyagulanyi politically. Nenga ina kya kusinga. That is nonsense. Mu bya ssente sina kye mwagaza kubanga tazirina. Alina zze na family ye. Njagala mbuli bagabidde ssente. Omanyo oseko obuseko bw'ekirogo. Njagala mbulira abantu batano. Okubane ssente si kugaba. Ati kugambye mu bya ssente. Sina kye mwetaaza kubanga manje ziri. Totegeraganya. Nzo okuva endamala okusoma. Nkola mirimo gyange sikola nko mu government ate sirikolayo. Okujja government eriberako nga njinamu omukono. Naye ene government NRM sijja gikola mati sirigikolamu. Nakyo nkyogedwa mu kamera. Gotobayina? Kyagulanyi tabayina? Because gombe chimakia kutabayina? Si mikwano gye? Ennaku ezagambye bayina mikwano gyabwe mu poliisi abababuulira ebya Edi Mutwe. Tebali mu government. Kibiina kino bana intelligence sebo. Anti mbadde justifying anti naye alina basemberedde abali mu ki? Mu government. Kyo mbadde justifying. Nage woyogera nange londa ebigambo byo bulungi. Bironze naye nyina biyendeseeyo. Nebo bijjayo. Sijja bijjayo. Nebo bijjayo don't care. So, oyo ye Matovu. Bwe mba njogera byenjogera mbyogera nganze nga sisuubira nti ono ananjo kyayo baana akola bw'ati. Sente ze nkwadde emitwalo 5 twali gwe nzigyeko zibadde zange. Kandi abo bakapya. Ezo sente zibadde zange. Oba kujjayo sente. Ontegedde? Zange bwoya ze nkwaddeko. Teri facilitating. Naye abagamba nti walya. Byenjaga nalya it is okay. Nabo balye. Nabo balye. Buli omwana onya sente nabo balye. Manyi waliwo bisijja kudda okwewozaako nabo balye. Buli agala okulya alye. N'abagala okulya ewange bajjemba we. Nze mpa. Nkuwadde. Zino za mulimu mpa. Kati bulijjo nze facilitating emirimu gy'okola. Kati leero nkuyambyeko okola emirimu gyo. Bulijjo nze facilitating emirimu gy'okola. Naye leero nkuyambyeko okola emirimu gyo. Bannange. Okitegedde? Kakati nze nalya. Era nkyenyumirizaamu nnyo nalya. Ate nkyalya. Ovuga amafuta go n'ove wuwo? Kubanga bannalya. Emmotoka ngiteekamu amafuta ge kuba nnalya. Ne bagikanika kuba nnalya. Gwe wagibagamba nze simanyi bwenywa. Simanyi bwenywa. Nze gye nnina. Ye yange gye nnino nga ngitunda ekaddiye nnyo. Naye munnange ye yange. Tutegeraganye. So, kati tuvudde ku and that is where politics wakoze eki? Watuuse. Nti oli bw'ajja ng'alina ssente ati ojja kubonzeza mu bya DP. Kubanga uliriza Sebamala bamuteekako okuba nti alina ssente azijjamu NRM. Uliriza naye omusajja agenza okuyingira palamenti ng'avuga Lexus ya milioni 600. Wamulaba. Tanaba kubeera mbaka palamenti. Nga n'ebyobufuzi atandika biki kati olwo yalya. Kati omuntu akusanga muku nze abantu tebamanyi. Nze record yange ne gyempise ne byenkoze. Biri very clear and vivid. Era abamanyi. Bo bagamba nti Matovu yalya bakukuba akakune bagamba ogambye eki? Yalya. Actually at one point twali mu kintu kya TJ. Ne bajja abantu abamu abasamusamu abatalina amagezi I was among. Mwatategeera. Naye nga butategeera mwe kitegeeza butalya ssente. Mutetutegeera. Kubanga bwe twamaana okulonda waliwo yakwata solida n'agitunda n'ajjamu milioni 5 mwana. Kati ffe abaali abasiru sijagenda yeeyo naye nze gambe twali mu TJ waliwo abaafuna essente bagamba abo oyo Matovu bonna mugambe by'omusiru tategeera. Nze maze ebbanga nga sitegeera. Kati kubojja nga nategedde eggulu abo nyambye kuba nze maze ebbanga nga sitegeera. Nze kintu kyentegeera mu bya ssente mba nzikoze. Yabula nange sagala. Njala kubulya mazima. Ya kumpa sente za bwerere. Baali badde bampisayisaamu deggaali biki n'ebirala naye nze ssente gye mmanyi nga ngikoleredde. Kati ebisigadde oba yali awo basi kiki anyway. Oba bantaddeko nkuba ekicuba it is okay. Naye kugamba twejjemu embeera y'okuba nti okubeera opposition omutuufu ena kubanga oli mwavu. Matovu nasoma. Ne tubeereko feya. Speaker yagambe kyamujja mu FDC. Leo yagulange sati nga bagamba oyo yalidde sente yazijewa. Mu butuufu tubeereko feya. Nze nava kyajubira eri waffe kitanga. N'ensoma
nefuna kadiguli kanga kasooka nefuna kadiguli ako kumeka nkozeeko bye nkoze ni myaka 44 really kwagamba waliwo obuntu obuli basic nga butandikirwako bwe nyambala swedi eno kati yali olawo ennaku zino mulaba yakyusa olaba yakyusa n'akaviiri olaba bwakasala yakyusa iru nalinzisala ntya nze nebonano efaanyi emyaka 10 okuva emabega bwe nti bwe mbadde so okubeera opposition tekitegeeza bwavu okubeera opposition tekitegeeza butakola mirimu nyinza okugamba nti nze emirundi egimu nfuna contract eza gavumenti ozeeranga nfuna contract eza gavumenti kati awe nkyogedde ekimanyi tujja kwagala okufuna details zeswakuwa naye okufuna contract ya gavumenti tetegeeza nti makola mu gavumenti kubanga abachina bajja ne bazifuna tebakola muki mu gavumenti. It's about bidding, knowing what to do. Okitegedde? It's about bidding, you get the job. Dynamics gwezokozesa okufuna omulimu ebyo birala, but the contract is there, you bid and get it and get money. Oba mfunye kati olinga janga agamba kala bidding ati emirimu gya gavumenti biggest employer mu mawanga gonna ba gavumenti kakati ate wali sera tendekeyo ate mpita musiru kati gwe oyina contract jonzo okumperimu ya $2 million era wali sente kakati fa abamu basoma budget nonyamu akatolaba nga period ne bali mugikola tandika okunonya wo batadde sente we wali supply we wali obangudo we wali ebizimbe contractor tabera engineer. You can contract a job and get engineers to work. Wantegerekese. So kati wano liwonga njagala kiyigiriza abantu nti ebintu bino bibaamu nzo nsanga nga inaka contract kengwidde akataka nkafunye abali technical mucho bakola nzo gwange nkafunye ninkola sente mbasikola mu government tutegeraganya sente baziwa company zigenda kuwa tujja kugamba kwa gucho yagala. That's where your interest is. That's where your interest is. Era ne government singe manya nti nzifuna era ja kiblockinga tompita musiru si bana abajega ate to expose by serefu nze njagade kutegeeza because ababuza ne bakola ki ne ekyamazima sijja kulimba nze golaba abana bange basoma bali mu bisulo agebeyi abalavani zibatwala bya 14 number Bempa school fees direct. They are 14 in number. Bempa school fees direct. Bali mu bisulo abavadde but in good schools. Niyo kati gonda nenja sama bane bino obude tuwaebu nagabe don't be too serious munse tali serious. You guys you become too serious for nothing. Nze ndowooza kinzo bayamba moto ya fegamba money in your pocket. Togenda kola byabufuzi togenda kunyumirwanga matovu mwoli mwavu kyakola ebyobufuzi abanneed jinda kumalirize togenda kola byabufuzi obinyumirwe ngoli mwavu nnyo tosobola nga tona nazo kutambuza tosobola ono kubamu n'akantu obamu n'akantu kayinza okwasika kasusire obamu n'akati so abantu laba mugenda ne munyiga nze mbayisa mwe gali kubasira kirindeegu saagala sente zammwe saagala za gavumenti akalulu banakagala banakamba bate bakampadde nga balikayo. That is rubbish. 2016 tebakampera wendi so kati ze tukyantiisa nakalulu bona gye tunakulaba no way mwe yankubire simu yagala kwa kansala nagande batovunga abalonzi nga tayagala abalonzi bayisaamu abantu egaali n'ofukamira mumpa akalulu ne bataka kuwa ate ne sente zo ne baziria sente bazitutte ofukamidde kakati nze nyina banyo bagaya tuteese mukampa mwagala kino bwe mote mukampa tubireke temunyono yabudde tuteeseganye mu mpaka lunti ye diru bwe mukampa bino bengenda okukola bandayizo oli sure ndi sure banga bwe basi bikoze muteekeko muteeko omulala naye bino byokufukamira bambi nze wammwe okuva ddi nje otegeraganya okutandikira kati nze ndi wammwe mumpaka ki ate bakampe nange nga genuine bakampadde nange performing naye bakakuwa omaze bawa sente
ani bagaba bakakuwa ate omaze bagula ne batandika okulekanira omaze emyaka 3 tojja mu constituency ate omaze bagula neze njaga tule ku meeza era tugenda kutegeragana abakimanya kabonera mumpa akalulu owulira mumpa akalulu ye genda mungobye nti ngambuuza n'abalala mukampa ate tukwetaaga you understand bwena bati bandeetaaga bwanga mati okke jangu mbabuuza ku basis kinti bwe kiti onaakola nja kukola tutegeraganye ye ne wandi bade strategic abedi bani kati bagena mu wakadi yeni singa go wachibu ani ze tonziza moyo gasia game ze mpa kadi yeni yupi seronda kati atonga bagena baku kadi yeni yupi kwa gamba I mean tuleme genda yeyo na ye ne bade nyala kugamba onale bakasibante yakutumidde na ladde ko na wichi ewedde ngamba omukuba ku bantu bengoberere nnyo ye salo ngomatovu ero munda bire munadamu okukola nange mutumidde nendowoza abangoberedde akaseera nkakasa bagenda bantegera tebakyanvuma nnyo by the way abantu kati betegerera tebakyanvuma nnyo baali banvuma naye olwokuba najja nkimanyi nti bavumye naye nkikiriza naye nze njagala abantu baffe bategeere nti twagala ebyobufuzi ebitutwala mu maaso nze saagala kujjana okwogera kuba noonya kaadi saagala kujjana okwogera kubanga noonya akalulu njagala nzija njogera ebigenda okuyamba abantu tugendagenda mu kalulu abantu bagenda kufa oba nange ndafa mukama yakola ki yamanyi nesi twaga tufe bya kijega kugamba fango ofudde bya nsonga nesi kifamuko oba kitegedde kugamba njagala n'abatukulembera kubanga nze ngina mukamwayi kabuleta NUP ina Kyagulanyi FDC balina Muriati DP kati bagenda kuba ne Sebamala nitwagala abatukulembera nabo tubakube mu tochi gwa Sebamala ekaya ino mukono mu bantu bonna bana Uganda manyi mulekayenga blackmail that blackmail ogambye uliriza lindako ogambye Sebamala yandiba mu mukono muki omulala nenkubuuza bameka abaine tekayo bameka abaine emikono emirala eje gikusanga Sebamala abakola byakola yekka mu Uganda yalina omukono gw'omulala kugamba tumenga kuteka blackmail omuntu waba kusinze gwo ngamba nti Kyagulanyi ansinga sikiwakana kiwakana tokkiriza nziriza ntansinga tokkiriza sikiriza mbukulembezebwe by the way nyizo okulaga nti nze mbadde mugoberezi wa Kyagulanyi n'ennyimba ze almost zonna nzina era abayimbi bange mu section eno yali Kyagulanyi mu section ya Kadonkamu waliyo Paul Kafeero mu bandi waliyo Ronald Mayinja bwenti wentambuza abantu abo Kyagulanyi mugoberera nnyo ebbanga lyonna wenjawukanira wali mu byabukulembeze bwe mu byabufuzi naye ebisigadde ng'omuntu by the way I admire him era bombuuza kiki wegomba ku Kyagulanyi the guy is bright, he knows how to look for money and fine kye twagala the guy is bright amanyi bwe banoonya sente ekyokubiri amanyi bwe bazisigaza alina omusota mu nsawo tonteekamu ebyo bintu byo nze nkubuulira biri genuine ebituufu music we yali annyumira lwaki yali annyumira because zaali liberation songs zinspiringa era mugoberera era nga nzaagala nnyo two ye muvubuka twalinayo ku university nenga yayinako ki pick up kiba kyali ki watch pick up kyasoma kiriko ebigambo 4x4 kyali kya black ndoza mukulu we yali yakimuwadde by then tuli ku university ubakubira bakali kagoma kalubendera babi waliwo limba waliwo bakubiraawo nga ki pick up ya kivuga ninga tubande nenga mugamba uya agenze gamba olaba omuvubuka is progressing a young man mwena muli bato bavubuka naye nga olaba is moving nze obuzibu bwange buli mu administration ye simwinako personal grudge aenda kugamba abembogo banzaala abirako jange simwinako buzibu whatsoever naye kasatu tujja byobufuzi wanno ewali emberebezi awoka ebisigadde ebyobuntu life gyalimu byakola any other person byandyagadde okukola yenna omuntu afaayo ng'ononja good life naye kasatu kambya politics awe wali ekizibu mwami Kyagulanyi n'afuuka president jjukira wabeerawo period awo ya myezi ng'esatu ng'amaze okuwangula bwe mba sina visa kale nkola bukubirire n'enjifuna agenda okulayira mba siri mu Uganda musajja mwe close up kiddemu
mwami Kyagulanyi n'atwala obukulembeze bw'eggwanga ng'akyatambulanga bw'atambula period eno nga okuva bamulondera paka walayirira mbamaze okuprocessinga visa enfulumya eggwanga bwe mba sigira that is era mba sina passport nkola express mberanga Museveni amini yamufuga olunaku lumu olu kati Kyagulanyi agenda okulayira bwe mba mpita ayita ku TikTok gye mbisanga ningo ngeno obutagalize eri Kyagulanyi kati anti kugambye nyina obuzibu na administration ye padde kiriya nkugambye nina obuzibu na administration ye sina buzibu ku Kyagulanyi as a person nina obuzibu na administration ye and I cannot allow him to kumfuga oyo atambula oyo atalina buyinza nenga ajira okujjako abantu emitwe oyo ajira okusanjaga omuntu amujjeko omutwe buli atategeragana ya mujjako kichwa ndeka bitusanga man sisobola nze mulimu abantu sijja kulibaga ati wabukwatira oyo president w'abantu era simuganda president waabwe kati wawudde kumwamwita president wange wawudde kumwamwita president wange why but of program agenda koma wawudde kumwamwita president wange ekyo kyoyogedde njagala kiddamu mwami Kyagulanyi bamulondera kwa president tanfugadde olunaku n'olu yadde n'olu yadde olunaku olunda lunfuga ate nkugambe ne bwampa kadi ya NUP seronda akati yerevo gyendiko sisobola kubeera mu administration y'amatankane sisobola tubonyebonye ne Museveni atujje ne kijambiya talina kyayina niye asanjaga abantu n'abasalako emitwe nga talina kintu na kimu olwakwata obuyinza kwebyo ebigambo byayogerera abantu baffe gwokimanyi tiwayinza okuba wali abafe ekikutuko ng'aboogeredde yasanjaganye omuntu okuteekako olukongoolo ng'ojula okwekweka obwekwesi woyise talina buyinza talina buyinza naye buli atategeragana naye simanyi ab'emityana simanyi abawa simanyi abawa Museveni singa ati yatutadda n'atumalawo naye bamwogerera byo bulwaki temubyogerako biki mbwatekama byayogera biti nze nti simuwuliriza Abedi Bwanika mpuga ndwawo muwuliriza ebyampuga mbiwulira Jime Ruwanga sibiwulira akabotwaha sibiwulira kati bonna boye boogera ku oli bituufu ono bw'aboogerako naga abannaye constituency kati nkalu tutandika onnoonya abaddawo nti abannaye ate amutwala anti kakati nagambye mpira gwa ndobo tewategere kyentegeeza mupiira gwaki gwa ndobo tujjazze kuba fe abamu nze nga matovu ampita expendable nze sina kyenfiirwa era saagala kulimbira bwerere matiya mbojja kujja wano ntiise nze sina kyenfiirwa tofiirwa kifu sina kifu kyati kati fiirwa ki tujja kuyimiriza kyogamba munyimirize mwamala kunonda mwanonda ne muje bakulonda batya mwalina tabamiruka nga bakulonda mwanonda mwatandika ekintu kyammwe wane kyetwa kyaffe kati kigala nekikubirawo ne mufunayo ababaka bammwe asatu abona batandika obba bamateeka amateeka naye nga tebamanyi mwakijjawo kati nkugambye bwe nti by the way on a serious note nze ndi freelancer I don't want to be too serious ku issues ezitali serious mugaye muteeka obwongo bungi ku bintu tebiri serious nakati ne mubimalirako obudde n'okola ki nze omanyi okunvuma nembengeginga ne bampemula ne mbawemula so kati abantu abateeka seriousness ku Kyagulanyi bakola nsobi kubanga tali serious kyobala naye bamwogerako era ngola tali serious nange yisiba serious kubanga that's it kati gwe njagala ombulye kaba ali serious tutwale ango y'okubeera serious ku policies kizo omanyi nga nnya ozingambe ku policies ze policies just mention 4 sina je mmanyi ne omanyi bagenda okugamba corruption nga balifalinga ku kyampuuga corruption kati bamala okulifalinga ku kyampuuga no bagamba nezino trillion 11 ezigenda ennaku ezo badde noana ne Arab contractors bagenda kubawa bilioni 5 mu 4 tebaqualifying ebyo babirondolako ddi they members of parliament abatwamu obukiiko balina okubanga bali hands on kwebyo ebintu when do they follow up such things 504 billion baziwa omuntu nga talina qualifying ne budget natero kuyita ne low putana bakujja ku budget ne otegere kyengeza kutegeeza nti bajja kuga nti corruption
Niye bwo omuntu ataqualifying omulimo gw'omuntu aqualifying, that's another form of corruption. Next time nja kusomesa kibata corruption tukifule topic otegeere ndu jakwesanga naye Matiya nawe oli muli wanguzi nga tomanyi otegedde osanga nze matovu nze nsingo gikomba nga sikola ki nga tomanyi. So nja kusomesa actually njaga tuwe slot ku corruption. Sente zatufira trillion 14 zigera mu ebintu ennaku ezo akakiiko ka paaka kabadde kakunyiza nerabide bekakunyiza nga bakozesa billion ziri mu 2 nenga tebateekawo kye balina kuteekawo nga tunaga nti ekizimbe ekyo kya billion 2 ne mutuukawo nga tekiriiwo nenga bakola certificate weziri tekiriiwo completely. bwogenda kwatyak sugar bakajiwa billion 900 billion tebalina dde empeka ya sukali bafulumya. That is corruption. Bwogenda erubowa bakabawa 700 billion n'omusingi teguna kusituka. Nze nyina ekizibu naawe bali mu kuzimba kye bakazimba kiri mu billion 10 bakabawa billion 7 ne ganti bana kye bakola nti bali mu kuzimba. Eno lwakwali yonna nakwesonyiye munnaye nakwesonyiye anti kati kutwala mbiri technical ebyo temubyagala temwagala biwule mwagala bino byokuvuma kuwanyisiganya bigambo ebyekiyaye. Bwe nkugamba nti last year balaza report ya $2.2 billion ezali mu gold exports but mu budget ya Uganda tebirimu. How do you explain that? How do you explain that? Kano ngamba tunedde milioni 5 twogera ku billion. So that's why nkugambye nti bonna tutunulira seriousness y'omuntu tutunulira ebigambo byayogera n'ebikola byakola ne ku nsonga ki era ogyogeddeko otya. Toza nga nagenze okwogera n'aba European Union ne mbagamba Edi Mutwe bamukwata ne bamukuba of all people. Kagalize munnaye nzagala kumiza mu ebyo bintu ebitakoyo katembe nvaako tonzizaamu nze ndeka basplashinze bifaananyi ti bo abazungu be babalina waayise Ssaawa ezi anti nga muhozi yabayina ne bafa ne bafa naye amanyi kikitegeeza nti mwagala okupaintinga ekifaananyi kitaliiwo nti ffe tulina abazungu ffe tukontrolinga kati gavumenti tugimaze. Bali bayaayi abo abazungu bayaayi bo bagenda babayisaamu gaali bagenda batagala buli balowooza nti wano tebalina makulu babagamba balina okumekinga sure nti akalulu 226 kalina emyaka obuli watuloze bonna 5-6 buli kyo bwali badde wabazingana obwenkanya abazungu tebabaddewo report kizi bafulumya bagamba kwabadde kulungi kwabadde fair lwako mwabaddewo obuntuntu naye nga tukakasa ddala bwa bumulumulu akamulumulu kwa 2021 akafiramu abantu abawera 10 akamulumulu ne babalinyisa emmotoka abaana bafe Bannabukenya baani bano babakubya Arua babakubya amasasi bassa abantu babwene yogedde ku Edi Mutwe yatuse ku bazungu nonya speech ye byogedde nkayina akatami gagamba nti okusingira ddala Edi Mutwe ate Dr. Besigye nze simanyi tonteeka mu lugambo gendo yabuuza bijirwa bagisikirawo muli mu kubustinga mukola ki kutuli malawundi awo bicepere kuvimbavimbamu era ojja kunsanga wano kati mpisa ku biseera wano ndi malaxi gange wano byawo kitegera nate mwe musinga obugaga ba opposition tukola so munsinga nga opposition bagaga basobola kwagala kujja ku government ekyo nakikugamba lina kikusomesa ati kintegedde wakiyiga nakugamba tuna opposition mu parliament ya Uganda kino bakingamba I don't know how true it is nebanga nti mu parliament ya Uganda temuli mwasingana ndala mafaabi bugagga bakingamba sagala kiwako obujulizi Uganda anti kyengamba sagala kiwako obujulizi nebangamba yasinga obuki akati mugenda kuteekateeka lulumba mujjako government era mafaabi gwe baleeta etegedde yakulembedde mujjeko ki naye mugamba government eno tesobola gijjako bya ddembe tulina kwokya petrol station tulina kwokya bizimbe tulina kukola fujjo apartment ze muzimbi ekyanja tuziyiwe abasala tubateekeko ekikono bemwogera nabo bebamuwanga Kivumbi alina woteri
Ssennyonyi alina apartment ekyanja. Simanyi zizenze manyizo manyiyoli. Besa sija kwagala bikwogera be simanyi. Niye mpulya bazogera nina ki? Kakati n'abalala baziina. Abasajja bano abadde balonda Palestine waliwo mu Gaza. Abahamazi. Waliwo akabinja akalala. Abahamazi waliwo akabinja ate nkeerabidde. Bayala kuba kyakulabira ku nti bo baba balwana. Baba balwana. Abalwana babeera abalala n'abakozi ba ssente balala. Kati bano abakozi ba ssente bafacilitatinga family z'abana abalwanyi. Kuweerera, kulya, kola ki. Bo gwe gwabwe. Museveni yali ali mu nsiko. Yalina group erwana ne group enoonya ssente. Ne mu company yonna oba ne group ebanja ne group eno. Okitegedde. Naye nga bali wero coordinated nti Mbabazi bwafune ssente ye amanyi bye zigenda okukola n'ateekayo. Era yali mu nsiko mbw ali bwakekeza nnyago. Ye omulimu gwe kunoonya ssente. Era nekigamba luli nti Governor wa Bank of Uganda ye yali mukozi wa Bank of World Bank. Nenga akwata omusala gwe 50% n'agwayo mukozi mu kimutalo. Kati ng'abalwanyi balwana abanoonya ssente baki? Balala. Naye toyinza kubanga gwe mugagganda ate gwo ne ku front gw'oliko. Oba olimba. Kisoboka. Oba olimba. Tubeere feya oba olimba. Ate ebyo ebintu tebikola mu lwatu. Era weesanga bafanda b'ebibiina tebamanyibwa. Ne bo babaawo. Bo babaawo naye nga tebamanyiddwa. Okitegeera. Naye ffe ebyaffe byonna biri awo. Gwe Mwanga Kivumbi gw'olina hoteri, gw'olina petrol station, gw'olina za apartment gw'okulembedde n'okulwana. Can you be true? Nga nabbanja akera n'alambula obuzimbe bwe wali. Buno bwawo ne bulenga. Anti kumakyabulirwa mande. Tali mu lutalo. Saawa minisita. Tali mu lutalo. Ne bayimiriza emmotoka zonna. Tali mu lutalo yatuuka era ye kyalimu era kyakolerera. Tomunenya. Ekyo kyakolerera era kyalimu. Omulabi yewakana. Yewakana nga abafe. Tali mu struggle. Tali mu struggle yi ate yakina. Ye yatuuka. Ye government. Naye kati gwonda goli mu struggle. Toyinza kukulembera tuba twerimba bane tetwedyeekadyeka kyobula affe abamu nze nkolako byensobola muganda wange. Naye nga totandika otya ozimba ebizimbe n'abantu ba bulijjo ne bamanya nti kino kya Mwanga Kivumbi. Anti bagamba akanali kabbe. Naye nga babigattagatta n'enfunayo n'ebbanga lyomazeeyo biba bigatta bulungi. Munnaye akatali kabbe alinako lipooti y'obubbi. Wakajja mu palamenti ekisanja kimu wakamalamu emyaka eno za apartment 3 kijja kitya. Ebyo gwo bimanyi gwo munamawulire gwo mpa amawulire ago leero. Mwebali omwo. Okitegeera naye bamulondera ekiboga najja n'agula apartment muno. Bw'aba yasangibwa nazo kyanjawulo. Amubamu abamu nga badde avuga ka corona. Nga corona. Munana teyasasula emu buli. Kati ali ku ya 750. 750. Eneyo apartment ya biliyoni. Bebakulembeze mulonda. Ya mwadabo kabini. Bebakulembeze mulonda. Bivamwe. Waliwo ne twala abana ku ssomero. Ndaba hali ya kawundo new model ebakuluga. Abo bevamwe. Kati kinze matovu kyo waganisa lwaki mwagala mbere serious nnyo mu bakulembeze abatali serious. Matovu tugenda koma wano obudde bwebo. So bade tukoma wali we wayogeredde ku mukulembeze we NUP. Ndichi. Tali serious. Kati atali. Young man. Young man, free Eddie Mutwe young man. Kwa uyajaga ndi yatazanyako but obongo there was a time nina muganda wange akuba yali akwa ifananyi ngabeera ku Sheraton. Paparazi mu kiseera ekyo ya papalanga ku Sheraton waliyo insurgency side ze Kasese. Otafire obalumbira olubiri jeno otafire mabegako jeno otafire yali omukwali bagende kati nga bagenda ne bana abamawulire bagenda kukwata videos naki ebifaananyi. Kati bali ago munatula mbadde mu having a breakfast bichi bano banyumya baseka. Nabuuza you guys what are you laughing? Ani abuuza? Otafire nga babuuza what are you laughing? Abuuza muganda one banne. Hey, what are you laughing? Eggwanga liri mukati abaga museka ki? Kichawo kisanyusa. Mukwatako. Aha, ye point yennyini. Omuntu mpuliriza mukati abagaako kemulimu kemugendamu essanyu oba olijjawo. Wali ofiriddwako omuntu wo ng'ali close nga kyajjaafe okimanyi kizibu nnyo mu ssaawa ennyo okuseka. Kizibu. Naye omala kumanyiira. Omala kumanyiira n'okitwala ng'ekyaki ekya bulijjo. Naye nga wakyaliwo akatuubagira ako
ozijjawa really ozijjawa kwamba there are instances where you have to portray kale ne bw'oba toli serious neeraga ekifaananyi nti oli ki serious kubanga waliwo abagenda okutwala ekyo kyolaze nabo bagambe naffe tubeere serious naye kati nze bino byenkola oluusi nenzija wano ne mmalaga ogera byenjogedde there are those who take me serious baliwo abanaga nti oyo matovu byebyo oyo mawaya talina makulu okitegeera ne bakutwala batyo kati nze gyontwalira gye tugende bw'oligenda ku social handugundi platforms zange mbeerako waliwo bempemula mbeerako nkulaba waliwo bempemula ojjanga kutoli serious bwagala mpisemu eggaali ne Sebamala n'omusajja omulala omukadde yabadde Kawanga John Kawanga we Masaka ne bagamba mpoga gwadi mbigere omuntu agamba tata wange mu bintu bya ne Sebamala yabadde mutamu muwala we oyo muwala we Masaka eyo ayinza okubanga distant oba I don't know but zembeerako ne comment zo nsomanga weteka mu bya DP ebitakako akati akankasomeseko ke kaba Kasembayo njagala nkasomese Kasembayo budde bugenze kati ako kaleke wasomeseza bya DP sisobola bongamba tebinkwatako nsonyiwa ngenda Kusembayo nga nkuvuma bongamba tebinkwatako nakugambye for as long as it's a public entity it's a political party. Uliriza. For as long as it's a political party, feeding on taxpayers' money, it concerns me. Kati ugambe DP. DP is DP personal property. But tuka kucha Sebamala overa emotion ojjayo oyine njala zojjayo estaliza bulijjo kubanga njagala nzijera njagala Kusembayo nkiri nkimaze nesigenda kuvuma kusonye Sebamala yesimbyewo kwa president general bwa DP abatulaba omulembe gwe tulimu tuna generations ezibaddewo era abakulembeze abaddewo ne batwala eggwanga ebasobodde odituusa naye bagamba nti ekiswa bwe kikyusa amaaso naawe okyusa nvubo olwera ebyobufuzi ebiriwo bituyita ebitambula byetaagwa abantu abali energetic abantu abalina ku maanyi abantu abalina obwongo obukyasaza ekimu nga Sebamala akola ebintu ebitiisa abantu bamwogerako byonna bakola ki bye baagala naye omukisa oguliwo okubanza mbadde mugoberera nnyo sinafuna yagamba nti yanziba oba yanjaya oba yakola kino muvubuka ali visionary akola emirimu gye amanyi okunoonya ssente era abamwetoolodde bangi bafunye mu actually ng'ovira dda kuba mulonyiza akalulu mu constituency nanyina PA gwe sikyamala uliriza kubanja ali mu America yagenda mu America kyembala okugamba nti bangi abaali naye mu kunoonya akalulu actually about 7 of them babomba si kubomba okay babomba mu lulimi lwa mwendooza simanyi kye kitegeeza nezi kyemmanyi yabayambako bakola ki bagenda mu America abalala abali wano bangi yabazimbira amayumba yes bangi abali wano abazimbidde amayumba nti ye muntu gwonaaba naye ng'omukulembeze luyale ngwa tosigala kyekimu kati bavuluko leero Kyagulanyi simwagala naye Kyagulanyi enjawulo gy'alina ku bakulembeze bano bammawo be tuyina nti Kyagulanyi abamwetoolodde obulamu bwakyuka these are young men young girls but obulamu bwakola ki abagadde ogenda Canada bagenze mu America bagenze waliwo abundance of opportunities around omanyi kankwesonyiwe waliwo abundance around these people kati generation yeno ey'abakatogezi nga balukwago tetujagala you are road mayor nobody is feeding on you apart from your family omusajja oyo mukopi bannaye niyo tegera kyengeza kutegeeza nti oli road mayor niti waliwo nga basebaana bebabeererawo genda osanga abaana ba DP mu kibuga ababeera ku sebya sebaana wakiri oli alinayo yazimbayo akayumba onalinayo ka project yo nalinayo because mwafuna omukulembeze yagaba opportunities eziri immense Kyagulanyi bamwogerako ng'omukopi as a person but the guy alina opportunities zaleetinga abaana ne benjoyinga manyi njagala kubeera fair simwagala uliriza nedda njagala kuba fair omanyi abantu balowooza nti tetuna bye tulaba abamwetoolodde they have enjoyed the opportunities around
abetolodde Ssebamala they have enjoyed the opportunities around. Kakati ate abali ku Mawo olina kunonooza. Abali ku Lukwago olina kunonooza. Mutenyu. Kati Mutenyu myaka 7 niyo okyali awo okayana n'abaana abato. Muleke musajja. Otegeera? Oli musajja mukulu okyanonya bupalapalanya okubba akalulu ka Ssebamala aveemu asigalemu. Mulete ba delegates abafu. Mutandikako ddyo okukolera eggwanga n'ogamba nti nze Uganda yange. Bw'otubona ekiwa ky'ebyobufuzi ekimiridde obulungi kigenda kuyamba okugattako ettoffaali. So that is why njagala kusaba bwenti. Nsaba busabi. Ndi wa need. Naye ebibiina by'obufuzi bino tebikola na isolation. Ojjukira nga FDC egwa. Eggwanga lyali ku nduulu. Because it was a party nga abantu bagiramu essuubi oba oli awo. Ebikwata ku Kyagulanyi wamu NUP bitukwatako. Bwolaba ekibiina ky'ebifuzi nga kidobonkana kibakwatako kubanga enokolagana ne FDC enokolagana ne DP ne UPC n'ebirala. So kitego nga bamuzinzi niwo ntegedde bulungi. That is why mukoweri erimu ezebbirizo gya zeesigaliza mukoweri erimu nsaba banna DP countrywide nsaba badelegates ba DP countrywide naffe tweteeke mu kiwanja ekipya tufune new energy tufune amasanyalaze amapya nga DP. Alright? Mweyagalize nga banna DP mufune obukulembeze obutambula and the only person who can provide that ye Ssebamala because chobola onamwogerako kino gwoli ogambye mbu alina ekyenjawulo ogambye Ssebamala alina ekyenjawulo so Ssebamala alinamu omukono gwa Trump. Yes, oba gwina gubeeremu. Hey, I know mukono gwa Ruto. I know mukono gwa Ruto. I know gwa Trump. I know gwa. It is okay. These are the leaders you need as a party. Kati ngabukera ku machanga ngamba nti Kabuleta akolagane Trump, akolagane Putin, akolagane ngamba nti Kibi because okutwala obukulembeze you must have these strong leaders. So baba ina it's a plus. So muronde candidate to me the best candidate and the suitable one is Honorable Richard Ssebamala, Member of Parliament, Bukoto Central. Yasobola okutwala DP mu maaso ne tuulya nti eggwanga litanze okufuna ebibiina by'obufuzi n'abakulembeze abalimu omulamwa. Naye the likes of Mao asiba mu Yero, asiba mu cabinet za Museveni, ali mu implementing a manifesto za Museveni, ate abalimbalima nti agenda botwala mu buyinza. It's a joke and a total lie. Wona abadde okubeera nga otulaba olunaku olwaleero ne Ssaawa Matovu Moses tukumye wano. Programu ebadde eyo kyamukko. Tujja tambulanga. Tetulina buzibu. Naye sikuvumye. Yogera amazima sikuvumye. Kyalemereddwa okumpa gwe mutwalo gwange oluvannyuma lw'omuwe ekyokulabirako eky'Ekenya. Kubanga toyawudde Maaja na Corporation. Akuume atakumira mpeera.